Olwaliro katwogereko ku mwezi omumyufu. Ennaku z'omwezi nga 7 omwezi gwali gwa red gwonna. Era abasinga tetwategedde kitegeeza ki, sayini eyo oba akabonero ako kategeeza ki, bwe tukalaba tutegeera ki. Abalala twakivuunudde mu nzivuunula ey'ensi oba ey'obuwangwa. Naye nga sinnakunnyonnyola kitegeeza ki, gwe wenna yakoze ensobi n'okwata omusaayi n'oguteeka mu mmere ya bbaawo ne mugendera ku bulombolombo bw'ensi, tomanyi kye wakoze. Era gwe wenna yayongedde okukola obulombolombo ne bagamba mu nnaku zino bw'oba olabye periods zo kwata omusaayi ogwo guteekeko mu mmere ya bbaawo, simanyanga kola na bino na bino na bino n'obikola. Mukwano gwange tomanyi kye wakoze. Njagala okubuuza ekibuuzo. Igwe nga ggwe singa otegeera omuntu yenna ng'akutta omusaayi n'aguteeka mu mmere yo, how do you feel? Owulira otya oba oyinza kuwulira otya ng'okitegedde nti oli akutta omusaayi oba periods ze n'aziteeka mu mmere yo? Banange musaasire abantu be mukola ebintu, ate sooka weebuuze nnyo ddala kino kyenkola kye kituufu, era obuuze Katonda ayogera ki? Kubanga tewali kigenda mu maaso nga Katonda teyakyogerako bamikwano. Ekisinga okukwasa ennaku ebya sitaani oba ebyensi tubiwa obudde ate tubyanguyira mangu okubikola n'okubiwuliriza n'okubikakasa ne tubigenderako. Naye Katonda ayogera ki ku mwezi omumyufu? Bwe tunalaba akabonero kano tutegeera ki? Katonda ki kyaba atugamba? Naye ebyensi tubyanguyira, ebya Katonda tetubyanguyira wadde, era bitumenya. Imagine n'okwata omusaayi n'oguliisa omwami wo because walabye bagambye bw'olaba omwezi omumyufu nga gwonna gufuuse gwa red n'ogenda mu periods zo kola bwoti ne bwoti. Kati njagala tugendeko mu byawandiikibwa tulabe Katonda ayogera ki ku mwezi omumyufu. Njagala tusooke tugendeko mu Revelation okubikkulirwa essuula ey'omukaaga. Tetujja kugisoma yonna, tuyinza okusomawo ko ennyiriri nga 2 oba 3, 12 ne 11. Tulabe Katonda ayogera ki. Kubanga ebintu byonna ebya Katonda tubivuunudde mu nzivuunula ey'ensi ne tukola ensobi ne twongera osiba obulamu bwaffe. Abaali badde bayingira mu kwenenya ne tumanya nti kati omwezi omumyufu gutegeeza obusungu bwa Katonda, kuba yayogera olunaku lwe lwagenda okudda okukima ababe abamukkiririzaamu era abatambulira mu butukuvu n'obutuukirivu. Olunaku olwo bwe lunaba lutuuse, Mukama yatugamba nti omwezi gugenda kufuuka musaayi, enjuba egenda kufuuka ng'ekizikiza. So bamikwano, duno olunaku Mukama aba atugamba kwenenya, olunaku lwe luli kumpi oba obusungu bwe buli kumpi, kubanga yatugamba nti olunaku w'anaaba azze tewali kintu kyonna kigenda kusigala ku nsi. Kitegeeza nti buli kintu kyonna ky'olaba kigenda kusaanawo, buli kimu, n'ensi egenda kuvaawo. Imagine n'eryo eggulu ly'olaba mu bbanga, eryo eggulu ly'olaba ligenda kuzingibwako liveewo. Ensi egenda kuzingibwako yonna era olunaku lwegenda okukoma. Mukama alondemu ababe agenda kubalondamu abatwale, ebisigadde byonna agenda kubizikiriza. Kaakati njagala olabe Katonda kyayogera ku mwezi omumyufu. Bw'onooba obikuddeko mu kubikkulirwa essuula ey'omukaaga olunnyi lw'12 lugamba bwe luti nti awo bwe yabembula akabonero ak'omukaaga ne ndaba ne waba ekikankano ekinene ennyo, enjuba neddugala ng'olugoye olw'ebyoya, omwezi ne guba musaayi. Okiwulidde? Omwezi ne guba musaayi. Mukama mwene essuula yali ayogera ku lunaku lwagenda okudda, era bw'onooba osomye essuula eno ey'omukaaga yonna ng'okisomye otandikira ku lusooka mpaka gy'ekoma, ogenda kutegeera bulungi. Olaba olunaku lw'obusungu bwa Mukama lwagenda okudda. Olunaku olwo Mukama agenda kusaanyaawo buli kimu ekiri ku nsi, n'eryo eggulu ly'olaba awo mu bbanga agenda kulizingako.
buli kyonna kiyatonda wansi w'enjuba wano n'ensi yonna na buli ebigirimu bigenda kusaanawo naye agenda kusooka okulondamu ababe abatuukirivu be abamukkiriza abamunoonya abamuweereza mu mazima n'obwenkanya yagamba agenda kukomawo okukima ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro kati ku lunaku luno agenda kujja asooka alondemu ababe bw'onooba osomye awo waggulu mu nnyiriri okuva ku lusooka ogenda kuba otegeera bulungi agenda kujja alondemu abatukuvu be abatwale so bwe tulaba omwezi omumyufu mukama tulina okutegeera nti obusungu bwe buli kumpi olunaku lwe lunaatera bannanga olunaku lwa katono lw'obusungu bwe lunaatera kubanga obubonero bwonna bulabise nga bwe yabwogerako mu butuufu message aziwadde abantu eziraga enkomerero n'olunaku lwe lwagenda okudda bw'olabanga ng'omwezi gufuuse redi ky'olina okumanya kufukamira kwenenya weenenye nga bw'oteenenyangako weenenyeze ku lw'abaana ku lwa famire yo ku lwa mikwano gyo ku lw'abantu abakwetodde you repent osobole okutukuzibwa mukama akusaasire abamu twayongedde kwonoona imagine n'oliisa omwami wo omusaayi n'okola obulombolombo n'oyongera okwesiba olunaku olw'okwetukuza entuga mu maaso ga mukama okwenenya twayongedde kwonoona mwebale nnyo abaabikoze mwenna ndowooza otegedde ensobi gye wakoze mukama akyogerako mu Yoweri oba Joel essuula ey'okubiri olunya olwa 31 lugamba nti enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi gulifuuka omusaayi olunaku lwa mukama olw'entiisa nga terunnaba kujja okiwulira ng'olunaku lwa mukama olw'entiisa terunnaba kujja kitegeeza buli lwolaba ng'omwezi gufuuse omusaayi weenenye mmanya olunaku lwa mukama olw'entiisa lujja nkugambye tewali agenda kuba nti asigala ku lunaku olwo nga mulamu tewali kintu kyonna kigenda kusigala ku nsi okuleka abo bokka abatuukirivu ba Katonda bagenda okusooka jjemu abatwale then azikirize buli kiisa ekisigadde n'eggulu ligenda kuzingibwako ensi yonna egenda kuggyibwawo na byonna ebigirimu bw'oba ojjukira ku mulembe gwa Nuuwa omulembe gwa Nuuwa mu butuufu obusungu bwa Katonda tubulabako awo nti yazikiriza buli kimu yakizikiriza so mukama Katonda wa kisa asooka n'atuwooninga naye mbabuulire okusinziira ku nsi nga bw'etambula na biki bye tukoze mukama munyiivu you people mukama munyiivu ebintu bino byonna nga bwe yabyogerako bitandise okulabika naye mukwano weenenye